How is everybody doing? Mugamba mutya Abana-Uganda, mugamba mutya all the people from the world. Abatulabira Nairobi, abatulabira Qatar, abatulabira Saudi Arabia ne munsi endala mu diaspora mwena abali mu diaspora namwe abali mu Uganda. Mbabuuzaako buli omu mu ddiini gy'asaba na buli omu mu kiti kyalimu. How are you guys doing, man? Tuzze n'amawulire mwe bali kubeera nga mwekuumira ku MMTV, mwe bali nnyo kusubscribinga. Ate gwa atanaba kusubscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Kakati amawulire gendese leero omwana muwala Hamza manya mwana anti Hamza bagamba ye mukyali waka, so naye nga just mbale koze mistake, naye nga mwana muwala Rema Namakula ne bbaawe Hamza Ssebunya ono babadde ne Rema okumala ebbanga kati bagenda kuweza mwaka. Naye nga tetumanyi oba bali badeetinga dda oba bali tebannaba kudeetinga. Kakati Rema Namakula yavuddeyo, mumanyi bulungi nnyo Rema Namakula buli yidi ye avaayo n'apostinga ekifaananyi, abaako ekifaananyi ky'apostinga oba abaako album gy'apostinga ku buli lunaku olukulu, tugeze lwa kwagaliza bataata ku yidi ng'eyo. So bino ebifaananyi yabipostinze ku yidi ng'agezaako kubeera ng'ate alaga engeri gye yaspendinzeemu yidi ye ey'enjawulo. Nanywegera mwana mulenzi Hamza Ssebunya oba namukuba kakiisa akalekeseza abantu nga boogera ebintu ebisongovu ennyo. Comment genda kuba nzikusomera mukaawo ng'abantu boogera ebintu bingi nnyo. Tetumanyi kaana kambaata eno ensonga bagiraba atya, oba muli abaawulira atya nga Rema Namakula akola ebintu bino, oba abaawulira atya ye muli. So tetumanyi, naye tugenda kubanga ate tukulagako comments abantu ab'enjawulo ze bazze bawandiika ku bano. Ebyo ebifaananyi byolabaawo Rema Namakula yabitaddeyo ku yidi. Madamu Dimpo awo nga bw'omulaba Rema ekintu kya Rema alina engeri gyakikwasaganyamu. Yobola abantu bafuna ttiimu, nze ndi ttiimu Kezo, ate oli ttiimu Rema, simanya biki kwegamba. Buli omu yafuna ttiimu eyiye. Naye abantu bayogedde ebintu bingi, abantu bayogedde, abamu bawaana, abamu ne bagamba totijja, abalala bagamba bannaye bwedda final ebifaananyi omaze n'obireeta, kuba yabireese late kubanga olunaku Idi yaliyo olunaku lwakutaano n'ate ebifaananyi yabireese lunaku lwajjo ku Sunday. Ndoza nga bamaze obieditingamu awo, bamaze obikolakolamuka obuntuntu, bamaze obiteekamu ka tekinologi kwegamba ensonga nebeera ng'etambulira ddala mu maaso. Ya Rema Namakula ne Hamza producer wanga mpaako ku comments ezikulabike nga tweyongerayo naddala. Barasa agambye finally the pics are out, thank you Rema. Scovia najja n'agamba Rema, you are a real celebrity, you keep us posted all the time where need be, you both look great, love you bingi. Joan n'agamba Wamma Ssebunya, forget your son and only love Rema's daughter. There your marriage will last forever. Don't even allow that son near your home. Ate Ssebunya akyawo omwana we. Abantu bangi bagezeza kugamba nti Ssebunya, omwana wa Ssebunya jjukira Ssebunya naye bamusanga alina omwana nga tena Rema Namakula alina omwana wa Eddie Kenzo. So omwana wa Hamza Ssebunya talabikiddeko mu bifaananyi n'ekimu, era abadde nga tali mu kifaananyi kyonna nga mulimu amaalu yekka ne bazadde be bano ababiri. Comment endala, otulaze Machuwa 5 months left now, love you Rema. Agamba Rema ali lubuto. N'agamba Katumba Gordon agambye and me son of the dark am around, natekawo akafaananyi ka Kenzo. Kana kambata weekali. Naye ebifaananyi ebyo Rema Namakula kikonfamingiddwa nga ali lubuto era alabiseeko nga basaako kulinga akantu ako nga bukalabe bakasaako linze. Rema Namakula yandibanga era alabika nga ali lubuto. Kisi kibi kubanga era asula nabbaawe. Prophetic agambye true love always wins. I believe in love Rema and Hamza, you are meant to be. Solomon Stabos n'agamba finally. Pam Carls agambye finally omuntu kayebakeko was waiting for her Idi pics cause we knew she can't miss.
Adi teacher ayongeddeko n'agamba owa kamera yabadde alemedde pics zaffe. Kati kwegamba embeera nawe nga bw'ogirabaawo abantu bakimanyi bulungi nnyo Rema Namakula balina okubawa ebifaananyi ebya Idi na buli kimu ekyagenze mu maaso. So kyatuttemu ebbanga Idi yali yalwakutaano naye yabifulumizza ku Sunday, so kituttemu ebbanga. Tweyongere ne comments. Brenda CN agambye it seems like you are a control freak. Why is it that Sebunya's son never appears in your pic? Did you send him away? Just inquiring. Kyekyo kyembadde nkugamba nti abantu bagamba nti Rema Namakula yagoba omwana wa Dr. Sebunya oba omwana wa Dr. Sebunya tabeera mu bifaananyi byabwe ebyawaka, mubeeramu Amali yekka, ate Amali tukimanyi muwala wa simanyi oba osooka okumpako ekifaananyi producer nembeera nga nkiraba bwe kityo nga bwe kiri awo. So Rema Namakula ateekamu oyo muwala we oyo Amal Musuuza ne taata we omupya ono Amuza Sebunya ne Rema ye kennyini tetwalabye ku kifaananyi nga mulimuuko ku mwana wa Sebunya, era omwana wa Sebunya ndowooza ye balina entwala gye bamutwalamu ewaka. Kyendowooza nti ate tekyandibadde kirungi okwawulamu bano abaana oba wajja mu bufumbo ng'olina omwana ng'ate n'omusajja alina omwana, so bonna bolina baagala kyenkanyi n'olabika ng'ate ekintu okibalansinga. Byebyo nno ebiva sayidi ye wa Rema Namakula ayongedde okulumya, era Rema Namakula tukimanyiwe Namugongo, kati tugamba abe Namugongo beeyongedde okulumya ab'Esseguku. Abe Namugongo beeyongedde okulumya ab'Esseguku. Geega amawulire agava sayidi yeeyo ewa Rema. Era Rema twagala okwagaliza obufumbo obulungi, buli kimu tuterayo obufaananyi ne tubeera ng'ate twekkaanya, buli kimu ne tubeera ng'ate tukiraba bulungi nnyo, ng'ate tukikwasaganya bulungi nnyo. Abantu kyekyo ekifaananyi kye balabye nga bagamba Rema Namakula ali lubuto. I can also confirm nti no Rema Namakula ali lubuto kubanga tasula na muganda we, ate gwasula naye ye mwagalwa we, ate era ye bbaawe. Oba osuubira ki? So kyonna ekiba kizze Mukama yaba akitegese. Tukwagaliza Rema buli kimu kitambule bulungi nnyo, buli kimu kisima, tukwagaliza kisima mu buli kimu kyonna. Tetwagaliza muntu waffe kibi kyonna naye nga ffe wetuli okubeera nga tukutuusaako amawulire gonna. Webale nnyo okubeera nga beokumira ku MMTV, webale nnyo okusubscribinga. Ng'watanaba kusubscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike ate nga tweyongererayo ddala n'amawulire agakwatagana ku ba celebrities bo in and around Kampala. Webale nnyo okwekumira ku MMTV, subscribinga wansi awo, gw'atanaba kusubscribinga webale nnyo okubeera nga weekumirawo. Bye bye.